Akasimula we simuleko. Ba baby ba buju. Yeah. Nana ekalo. Osanga nga tokoledde Kadaama. Kale bakadaama banyiza osanga nga Kadaama kugamba. Olwalero tatayibulakiriza kye bayita abaana bano kubakolera. Atenze nange nzikiriza kye bayita omukyale yayogera. Nagamba omwana asobola okwera mu kiyumba sente ze zibulanga zibulidde bweru nakubira simu ng'oliruga nagamba kuwadde sente zange. Abaana balalu ge mazima. Mwana nkozeseza nannyimiriza nenyimirira nninda musajja mannaye katuveewo awo ogenda kwesimuula wa naawe alego. Babeji babuju babebi babuju wisho banange yangu oleta Lidia kubanga siina budde. Omwana yanindidde okumala ennaku kumpi 5 nga bina kumugamba business baneka dala ni yapanze wanena awana kati omuntu amanya ate zino tipi olino zikyuse eno bera mu mama batali mchala moze ombwati oligino tubi babuju kareje babuju everybody babuju tuli wano tuli mukugula duka lya muganda waffe in problem oba in happy bada bange nga sinagenda maaso olwaleero waliwo omwami omu abadde atunda saluuni. Bada bange mujemba we olwaleero akakasizza bakadaama n'agamba nzikiriza omulimu gwe muliko abakolera bankuba kyeyo. Mwana n'atugumaza nsindisa omuntu ojjukira omuntu gwe tubadde naye ku live nsindisa omuntu tata wange ajjawo nzija ndi mukubo nzija maama omusajja wattu ng'ayimirira ng'aleka emirimu gye ng'agamba munnange kaninde enkuba kye nduddeyo olwaleero mbadde edduuka ly'omwana ono nalibadde naligudde dda Lidia. Era akalo yangu wagamba Lidia yangu wali ku dduuka lyange nga nino digula kuba omwana ajja ne mugamba mukwano tupe wano tugende bankuba kyeyo tobategeera. Kadaama obeera happy ng'okutte ku kikumi kye. Omusajja alagamba nedda bankubidde bajja bulaza wali atunda saluuni nannyini saluuni musajja watunga atuula Allah ya Allah mukama naye nga baswiti saluuni ekyaliwo bw'oba olina sente ze ezimala bano bonna bamunyera ne baana mmwe mazima naye mbabuulire bakadaama amazima ga Katonda mugula ebiseera ebisinga mugendawo mufuna ebizibu mu nnyumba eyo naye nga waliwo babibasabidde. Omwana n'atuyimiriza simanyanga tata wange ajja omusajja n'ajja n'atuuka mwe bamikwano ebiseera ebisinga bw'obanga ogenda okulambula ekifo ky'omuntu making sure nti ogenda ne ssente. Togenda kulambula kifo kya muntu ogambe mbu ngenda kirambula mbu siina ssente nja kudda. Ebyo tebabikola wano e Kampala, trust me. That's why ebiseera ebisinga omwana ajja mu inbox yange ng'oŋŋamba era musinze senga ngenda kusinza nze sikuwa budde. Kale yali abaleetako omukada mugamba kale abo abaana tonnabategeera. Kadaama osanyuka ssente ziri wano okkiriza byakugambye nga ssente ziri wano. Abaana balalu abaana babeera mu nnyumba swezi ne zibutirako omwana n'abeerangama mu butuufu n'oyimiriza omuntu omusajja takoze asindise bulaza bwajja agula essaaluuni ne mutusiiwaza bwe mutyo mbutuula omwami ne mugamba tuve wano tugende nze nkubulira amazima abaana bakadaama bw'abanga akuwadde ssente ajja zikuwa. Omusajja n'alemerako nedda mama nayiga bagenda leeta ssente mama nayiga bagenda kundeeta ssente kuba abantu bembaguza saluuni mbamanyi saluuni weeri wakola sigamba nti tubatomeza butomeza nabagambye omukyala yannyonnyola ekizibu kyalina bambi nambuulira ebizibu bye ne ssente sijja gwamba nti eyo saluuni nyikoledde kalango nti oba bagenda gigula nti oba bampadde ssente naye walayi mukozesa omusajja atuuyanye ebbina ng'atudde alinda Kadaama aleeta ssente aleesindika kitaawe amulabako baanammwe omusajja atuuse ne twogerezeganya n'addayo n'agamba aweereza bulaza we tutudde akajbina ne katuwokya ze ssaawa zino okulaba nti dduuka ly'omwana asazeho digulawo mu budde bwa kiro. Omwana yatuuse dde wandege yatudde ankuumye bannange buli akolera Kadaama tulina ebizibu naye nga tetulina kyakola tulina okubakolera baganda bafaamu naye walayi abaana baviirako ddala.
omusajja takoze akola masanyalaze olwalero nakulumufudde ngaatudde alinda baana abatusindikidde message mu inbox bagamba bajja gula saloon era bamikwana ayagala saloon weeri erilwadde terika ayagitutte bano bonna be mulaba babadde ku live mbuze nzija sindisa muganange sindisa tatange sindisani tewali yagitutte munansonywa bino mbyogera naye nga mbadde ndira kugulawo dduka lya mwana mu butongole naye njagadde mpiseewo kano walayi bankuba kyeyo abasirika temulira baggulu sigenda kuyomba naye wali birimpulidde n'enseko nga zinzita omusajja nayimirira ne mugamba bankuba kyeyo mukwano tonnabategeera byebyo bye nagamba kalo ne mugamba kugambya aleeta sene nga tonna nze sibawa time mu inbox yange era kalo yabadde dwalikanako mbona agambya aleeta sene nga tonnazimpa sikuwa time mba mmanyi walayi olina stress zo zikusumbuwa oba abaana biseera bisinga omukyala yagenda nayogera wanagamba Kadaama asobola obeera mu nnyumba nakubira esimu nagamba ono yanzibyeko sente zange kituufu naye nga tolina bweru nabeerawo nga yavudde mubanga kuwayiriza omwana nonkozesa simanyi mama wange era bampereza sente lwaki muddo lwalikana nga temunakakasa kintu lwaki mukozesa abantu appointment kyekimu omukyala yankozesa disappointment nenkwata sente z'abaana nenzeewola z'omwana nenzeewola nengula ebintu nebiteeka mu dduuka omukazi erabikako nanimba ndikukitibaka onengera nze aŋambye ali awo bamikwano ebiseera ebisinga mukola ebintu bino nga mulowooza mbu munyumirwa walayi ya Mungu ne mufuna ate nze nabagamba nze sizesobola ku muntu notafuna kizibu gyensonga yaki mutuyita balogo waliwo abantu abalina olulimi olubi ngo onkoze nze sigenze mu field nga tuli ku live okuva live gye nakoze oba kitegeera kale gwe kizza Victoria ngambye oyo ali abaleka abadde avuma oli omwana sorry mbadde ndakuvuma nimanyi nze siina waya mbadde mmanyi ovumanze omwana nanyimiriza baana bange omusajja wuuyo takoze ng'alinda sente Kadaama mugambye aleeta sente omusajja ayimiridde n'atuula netukogaba nemugamba lwaki tetuva wano nti nemugamba bakadaama tobamanyi nga tannakwasa sente beera nazo mu ngalo towuliriza bigambo nze sibateeka mu trust omwana asobola kujja senga newolerayo sente nze ngenda kuwula sente nze mpolampola ngenda kuddiza sente ani abateeka mu bwongo obwe nga temunnazikwata kuzituwa tetubawa budde nze naye mujja nga muzunga mu inbox mbunjagala business nga toli serious nkulabirawo era sikuddamu yensonga lwaki mukaaba kalo namugamba tobateekako budde bannange ne mutukozesa omusajja n'atakola mirimu gye ng'aliwo mwalinda mmwe amulimbye watukubira simu ndi waneeno mbubulaza nga ngambye ayimiridde awo bazima ga Katonda mu ggulu temulira baggulu abantu abasinga obungi for sure abaana nze saa zino ziri 12 zigenda kuwera emu lwaki nkwasa omwana edduuka lye ekiro kino lwansonga mbadde nninze kubanga ngambye mbeerewo bambi yaaba tenagamba nedda nze senga siseyimirira obeerewo gyogerereko nabo mmwe nemutuyimiriza netubeeranga ebisasiro mmwe ayagala saluuni eyo trust me saluuni we bane nyambako tata bibu oba kitegeera Kadaama wawana Uganda baba ibula nga tonnakwata ku sente nga tosobola kugamba nti abaana babeera mu buyumba nabulwa sente ze nagamba nagenda ewa baba namugamba sente zange bazibbye naye nga amugambe yabizibbye ali Uganda naye nga bazimubbideko mu kiyumba bebana abaana bankuba kyetosobola bategeera ekisinza okunnuma ye mwami bambi n'alemererwa okugenda okukola mu mirimu gye n'alinda nkuba kye yatugambye mujjukire tuwadde ku live n'atugamba sindise taata wange ajjajja taata we najja n'atuukawo taata we n'amala n'agenda taata we waagenze nti ate sente bulaza wange yazirina ne tukubira bulaza we bulaza n'atugamba tujja nga ne Kadaama naye alemeddeko tujja nsindise muganda wange naye walayi ekyamazima nze mbabuulira ebintu bino mubikola for fun naye walayi temulira baggulu waliwo omuntu agenda okwogerera ekintu ekigenda okukosa obulamu bwe bwonna lwakumwonoonera bulamu bwe ne mwonoonera abantu business omuntu n'atakolange for sure akuwadde time amanyi byogera bituufu mweddeko otherwise mulimba nnyo saluuni weeri ajagala tennatundibwa njagala era wenaaba etundiddwa tugenda kugibalaga tubagambe nti saluuni munnange yatundiddwa nze gwolaba live laba saawa zino bwenzikola naye nga lwaki nkola live bwente essaawa zino nga mazima ga Katonda mu ggulu omuntu obadde omanyi ti oli serious owedda nniize kubanga mbadde nina omubeererawo bambi
abantu bembaguza saluni nabagambye bambulira oli mukyala alina ekizibu kye so akutomeza saluni nfu omuntu nagamba milioni 2.3 saluni zagitunda nokkiriziganya naye abamu ne bukuba amasimu ag'okumukumu ng'oyinza okugamba data mwe mumugulira omuntu era nze saluni era wobanga ozze okumitinga kambasomesi omuntu wagamba ati nina kyentunda tojjanga owuba amabete meerere making sure nti mu nsawo mulimu ssente wane Uganda abantu bamanyi kimu ssente ebibozi byo tetubyagala mbwate nzireseyo ngenge ebyo tebaagala bimanya omuntu yeelekereza jangu neseno omanye nti nsiimye sisiimye wemba nsiimye nsasulirawo oba kitegeera dani okubeerawo n'owuddisa omuntu n'omumalira obudde mazima ga Katonda mu ggulu abantu tulina ebizibu ebyenjawulo oba kitegeera tulina ebizibu ebyenjawulo ge mazima ga Katonda mu ggulu omuntu waba akugambye jasinoti kyaba akugambye aba akitegeeza nemwe ne mweyisiza ddala nga bafala mazima ga Katonda mu ggulu edduuka ly'omwana wange mbadde nina okuligula mu butuufu mu budde mulabe essaawa zino obudde buzibye mukazi watu yatuuse dda ku dduuka obwedda ninze tulinda Kadaama aleeta ssente nga tumulabako abaana balalu omwana neyeragama kwera bizinesi dakika 2 n'agikyusa ate senga ate nalabyeyo ate kaakati nkyusiza omaze n'osasula luumu omaze otegesa buli kimu bannange bakadaama yimukama waki muleetera ddala mutuufu abantu okutuyisaamu amaaso okutuvuma okulabira ddala nti tetulina amagezi tetutegeera oba tata oba muze ogendeyoko mukwano oba ogendeyoko waliwo ajati wali ajala ndowooza agendayo omulagirireyo omukoba naye atema ebigambo ekikulabimu ebyawo nga amulabyeko nga akankana omwana naye atwalira olugambo baana mbadde mbagamba yambadde nyumya okubaye Bakadaama nze walayi babayita balaba edduka omuntu n'okozesa munno n'obeera mutuufu omusajja takoze bambi foshuwa kinnumye omukyalo oyo bakuyita Aisha ebiseera ebisinga bw'obanga olina ekintu ky'oyagala okwetuusaako sooka weesonyiwe famire yo ebiseera ebisinga nze njagala mbabuulire abaana abanteekamu trust omwana akwata milioni 2 n'akwata milioni 2 n'azikwata n'azikuwa nga tasoose na kufa ku famire ye ebiseera ebisinga famire zizammwe tezibaagaliza omusajja ze n'asiima saluuni bannange onaayisha abadde ekyantankyankalanyiza layivu ono gundi owe yabadde gwe tubadde tulina okusuubulira olwaleero oyo naye twamulinzeko alabika amaze n'agenda atulinze nga tulinze nkuba kyeyaleeta sente tumulabako mbabuulira bamikwano ebiseera ebisinga weegendereze nnyo omuntu gwe weebuuzaako for sure alina bizinensi ogenda ne weebuuza ku muntu takubangako kyekiringa muntu kumubuuza bintu byabwe talinnyangako ku kye talina nakyategeera najja kuteekamu obwongo ebweru bafa ebweru bayisibwa bubi we bati wali olinnye eyoko n'oyisa n'owulirako freedom yaayo bagamba mu ebiseera ebisinga mulinga balalu ne mweyisiza ddala ng'abalalu omuntu n'akuyita n'agamba Bakadaama buli kimu n'avuma Bakadaama oyimiriza otya omuntu mazima ga Katonda muntu omukulu nesikola mirimu nga ninze gwe atuleetera ssente Aisha mbusimanyanga bannange nze gola ero ne mutu wasene ekya nogamba senga ambadde njagala business ya chapati ate ekya n'obukira edduuka ate ekya olaba kye babaze n'obukira obutunda bwe nalaga obutunda nagenda okulaba bali batupadde sene zaabwe bonna senga ate ngulira mu kajuyisi kula mubeere comfortable ne mukimukola kyovu dola banga mukomawo wano nga sente zibaweddeko muluzi nze lwambeera yakupakuka sooka otuule wekkaanye before nga tonna enteringa inbox yange okakasenti ddala omukazi ono gwembukira mumanyi mulalu nange ndi mulunze mbavuma kyokola nabagamba Bakadaama atabatya abasobola ye muntu ali awo temusobolegeka muntu ali awo mubofu ize ndi mulalu era nze Kadaama tondetako kajjanja kubamba tegeera ekisooka mbaddeko mu kiyumba situation gye muyitamu nange negiyitamu naye ate olumu mukiyitiriza ne mwefulira ddala abantu bazzolo lwa nsonga kupakuka otuuse munno setolinga mu kintu ky'olina okukola beera mu mutima tuula ne Katonda wo before nga tonagenda mu inbox ya muntu weebuuza ogambe naye ddala bizinesi eno wengikola ndi wiringi nayo ndi happy nayo topakuka bupakusi bwe twaposinze jo mama ibula obutunda buli omu senga sise munnanga ate nze badde nakuwa za bizinesi ya dipo ate kati nsazeewo nteekemu obutunda
bwe twaposinze ekirala ate buli omu nange ono naye akuba essimu okufa oba kitegeera next time mujja kusanga abantu abadina ennimi embi omusajja omulemeseza takoze emirimu gye eri saluni gyatunda siye ya sister we oba kitegeera takoze emirimu mumutuyimirizza mutufudde abasiru omwana ali willing ng'oyagala bizinesi ya saluni eyo jangu onjigule ogitwale ate tugiteeke ku social media ng'ekutteyo bwekulemeredde olabe nga oyulika akabina osange nga neze watereka wano bangi benda gudde ne musanga nga tewali wadde ekikumi bannange mubeeremu n'amagezi mbu njagala kukola bizinesi olese kiringa ono kati onankubira essimu yatulaga nti tatulinamu bwesigwa yetulaga nti bizinesi yayagenda n'ewalala ng'ayagala akozesa abantu nga kondomu bamuyambe bamulage we basuubula tabawadde yadde ekikumi otaddewo obudde omuntu omumalidde obudde tomuwadde na ssente oyagadde omufuneko amagezi ge abantu abasinga ne babibakolera ate ne mubayita basiru abantu abasinga tosaba mugamba mbuze njagala nkolera bizinesi mbu buli kaseera ntambule nawe abasinga tebabikola naye n'okuba essimu tukuwadde time tukufunidde n'ekifo ku busente obutono ne mu kusuubula otukozeseza abasinga kwegamba mulina engeri gye muyisaamu abantu omuntu oba tomwesiga tomuwa ssente zo mbadde mu kiyumba nga mmwe mbadde asola nga mmwe wetusa atula wansi n'omanya nti mbutuufu mu bantu abasobola okulya ssente nkwata ssente z'abaana ne miliyoni ezisukka mu 2 gwayasama wali opadde ssente mmeka ze nsobola okulya zinzijeseewo ku Facebook mbeere nga siyasobola kubeera mu bantu nti munange nze bajja kunziba kwegamba buli omu mumulabanga mbega kwegamba tosobola beeraawo n'obeerako trust mu muntu n'obeerako n'okukkiriza eri omuntu nti omuntu ono ebbanga lye mumulabidde azze akolera abantu bambi tajja kundyaza amanya nti ategenderako omuntu gw'otumye oli shuwa nti kyoyagala okukola kikwagaliza omusajja akkiriza bulungi saluuni nti tugitwale bw'atuuse wa muka kitaawo kuba omukyala ali makasi yakuzaala ng'amala amugamba nti ate togula saluuni abaana ababe batudde waka tebakola olowooza n'awulira bulungi nga taatawo asapootinze saluuni eno okugigula kubanga bwe bityo bwe bibadde omuwala abadde ng'agamba nti taata we alabika atuuseyo n'amugamba nti munnange saluuni kati togitwala kubanga erabika nti si ntuufu omwami agikkiriza n'atuuka ewa muka kitaawo n'ayogera naye olowooza agenda kukwagaliza ki mubeere nga munamagezi bakadaama mwe mweretera okubavuma omwami aŋŋambye nzikiriza bakadaama ne babavuma obutategeera mu butuufu abasinga waya tekuli naye nga ddala kadaama tategeera kadaama oyinza otya okubanga totegeera nga wano omusolo ogusinga guva mu ssente zammwe mwe muyimirizaawo gavumenti zawa mulowooza zirina ssente omusolo gwe musindika munene naye nga lwaki omuntu akuvuma obutategeera lwansonga mbeera gye muyisaamu abantu omuntu omukozesezza disappointment muwoza abasajja babalekawo naye ekyamazima nammwe mutomeza nenyimirira nembanga omusiru ate nze nabadde nabitegedde dda neŋŋamba omwami gwembadde nemugamba munnange omanyi tugende ye n'alemerako bambi amanyi muli batuufu kumbe mutomeza woba gy'olinga saluuni eyo gyetaaga jangu with 2 million plus ogenda kugitwala ate tugitimbe bulungi kubanga nze sisobola kutomeza ekintu kyemmanyi nti kifusa kibeerako nekikuyimirizaamu nekugamba nti tokipushinga toteekamu ssente zo kitegeeza emangu sapootinze muntu asingeko sente z'abaana mpitirivu zenkwata bizinesi meka zenaaninga wano ez'obukadde n'obukadde naye ng'abaana balina okukkiriza gye ndi kuba mbadde hasolanga bo gwe tasobola kukkirizaako ekyo wabaaki nti kampite tata wange era nze munnange era nze sijja kukkiriza era munnange kitaawo asiimye bulungi olutuuse wa nnyoko n'amukubaganya ate munnange n'okkiriza n'ondaga nti okomyewo gye tuli okwataganya ne bulazo wa tutomeza oba ne ssente yazirya tetumanyi kituufu owoza kimusenga togenda omuntu aleeta ssente ayimiriddewo fenna ne mutufuula bamawaya baana mmwe bakadaama mutegeera teri abasinga kutegeera wano kubanga omuntu alina amagezi we gatosobola kubanga totegeera naye abantu abasinga babafuula bawaya lwa nsonga ebintu bye mukola essaawa zino obudde bwa kiro n'alibadde bizinesi y'omwana yatuuse dda ali wandege obadde antudde tulinda kadaama aleeta ssente mukulu tumulabyeko biri awo bwabuzabuza simanya tatata wange ate munnange bano bebakwataganye nabo ate munnange bano sente zagenda wano ate bulaza we nti ate munnange tugenda zireeteja ate tuzzeyo lutunga 3 tubanga abalinnya tutuuse ku 2 nti ate tutuno tutuuse mujje ate wazze ate aleese muntu mulala ate ne baddayo ate tubanga abakomyewo nti ate tutono tuzze bw'obanga omiitinga omuntu ng'akugambye alina kyatunda making sure nti seto zirina mu nsawo kubanga Uganda eyogeza ssente amalusu tegakola amalusu agammwe gagenda kukola ku nze senga wammwe
kubanga nze nsobola otegeera asola kikyayitamu naye bano abantu abate bagenda bategeera making sure nti sene ze nazo singa sisimba sigula singa simangula then you disappointing omuntu bwotyo bannange really abantu abategeera nga mmwe tuveeyo eyo mwana yangu wajje mukwase business y'embutongole naye baba mukinkoze amasanyaze gaga n'okuteekako tusanze gafudde n'okufa bakyali mu kugatereeza sente oba bazimulyako ali awo muzunga ng'emikka muganda wo mulamba sente ekyamazima teeka okuba yazirya wamma tandika okutunda ffe tetuli ku bano bakadaama abawoza bagenda kutubba kamuwoze bagenda kubabba amasanyaze gagano gavudde nako naye nga lwaki mazima ndaga omwana wange bizinesi mu budde bw'ekiro ng'omuntu omuppi naye nga mbeera zammwe kutudisappointinga mbu mujja muleeta sente nembeerawo nensiiwala nembeera ng'ekisirusiru kumbe munfera nze nja baliisa amabina wano kubanga mwe tobalaba nga mutusanga nga tuyomba temutunenyanga bano abaana be mulaba basobola bamimwa tewali asobola Kadaama nga tobeerangako hasola nze mbabuulira kuba nze mbasobola onvuma nkuvuma onvuma mazize nkuvuma ebyawansi byonna nenkutwalaganya kubamba amanyi atabasobola yatabakolangako yatakolangako namu nene mutuyimiriza omwana bizinesi eyino ngenda gimukwasa budde bwakiro maama nsonyiwa owulidde mukwano amasanyaze tusanze balugu ate yakyankalanye yiyo bali mugitereeza sente ziizo tukoledde mwanange naye obuzibu mwanange bwendaba gundi tugenda kugijja weepima mulese ebipima amekala lega akabina akanene mwana wange oli otyo bizinesi yaffe yiino bwetuti we twavaamu osanyuse tonna basanyuka bulungi kubalindako amasanyalaze gaake mutabani wange emiliyoni z'omukaaga zewampa njagala ombulire waba mwana wa kitaawo asobola ozikola najjayo edduuka eryo ng'eryo babano bali wano batuwunza tuvuddeeyo nze gwolaba navaayo jjo nga nkooye neŋŋamba munnange waliwo omwana ayagala okutunda akabizinesi ke kaŋŋende Bakadaama banfeze mwana wange nenyimirira ne baŋŋamba baleeta sente netuya n'akabina buli wamu nga nninda sente mbalabyeko Kadaama bamuyita muleka abo abaana ate baabo baseka naye mwennyini mwali omanyi okunyimiriza nsonyiwa bizinesi yino ngenda gikuwasa kiro naye nsonyiwa maama oluwalabika watuuse dda omwana ono yajja mu nnaku nga nnya nga nina gyendi nali ŋŋenze masindi ne mugamba mwanange sijja sobola kumiitinga bizinesi weeri n'atandika n'okubeera ne fiya noozo obadde omanyi tetwagikola sente zizi twakozeeyo wano ogenda kuyoola sente mukwano oba okitegeera naye nga mwanange natetenkanyanga bwe nsobola kabalinde batekeyo ettaala mukama atusaase bamala oteekayo ettaala then nkyuse kamera mbalage bulungi ekiddiridde kasipiti ndowooza okalaba ogenda kukola bulungi nnyo naye abaana ne mutuku abaana bannimbye mwana wange ne baŋŋamba munnange tuleeta sente ajala nga ye alinga eyabategedde nga ye sibi aliko konza ajala oba ye nero baleka tebannimbye abaana ne batufera mbu baleeta sente bana abaana kwe kutuuka wano ekiro obudde nga buzibye obudde buzibye bubuno buzibye kati bali mu kuteekayo ttaala tukoowa Saala abeere erina kubanga bizinesi jjukira nnyingi waliwo eziri akatoka ziringa 12 zonna Saala yazimanaginga era gwe nateekayo ogateeka eze sayidi z'ekawempe sayidi z'ebulenga mwana wange tufa naye abaana ne bakudisappointinga ne bakulimbalimba omwana nannima ngu aleeta sene waliwo bizinesi y'omwana mukwano gwange bambi alina ebizibu bye ng'omuntu nangamba senga nangira ka bizinesi kange nina ebizibu byange ng'omuntu bakatwale kati bambi alina gye yagenda eyo mu kyalo n'asindika bulaaza we ajja abeerewo nga ka bizinesi tukalanga nga tugenda munnange twessa muddene tubeera ku Facebook tulanga bebanaye Kadaama toliraba nga tulanga live munange nga muvaamu abaana babadde bayitirivu ne besisobola kugamba naye munnaye mwabo abayitirivu ne tufunamu ng'omu abadde ali siriyasi ng'atugamba munnange mutuule enzija owulira wagamba nsindise kitange gwe tulina omusajja nga tumulabako mukama mulungi n'amutuyamba n'amutuleetera mukumulaba mwe musindika obwo obunnyomba obalaba bwe baseka obalaba okumanya kyebakoze bakiraba ati si kituufu munnaye nga twasaamirira nga tubeeraawo nga munnange omusajja ngamba nedasenga zize tetugenda konze munnange Kadaama okkiriza omaze kwata ku nnusu ye konze tugende banaaba baagala saawi ntujja kudda omwami ng'agamba sigenda musajja wattu takoze tutudde tulinda Bakadaama bano bemula nga nkubira Saala akugamba ojje mukazi wattu weetaaze emirundi ng'esatu nga bizinesi yo sigikukwasa ne ngamba oba omwana n'alowooza
business sagikola kumbe nga business weli nayo lwalero wembadde nsubiro gikwasa kumacha ate bwe tugendedde okulanga ka business akubake omwana mukwano gwange nankabira senga kantundire ate nengena nentukawo nga ndaba junction wajja kukola bulungi nnyo tewali buzibu ate nga ndaba n'emisende zamugambe tamusedde Kadaama nga atugamba muyimirire enzija ndeeta ssente abaana abo babayita balaba edduka tulabye ku mwana naziwera munaana nkugambye atugambye ndeeta ssente oli ajjajja ne ssente kati oluzeeko lutu eyokubiri wakomyewo atazze nga talina yadde ekikumi mbw ate ngenda zibaleetera nca kwegamba ne tusiibawo olunaku lulamba nga tulinga bamawagi lwaki mutuyisa bwe mutu mazima ga Katonda mukulu omwana ono yampa ssente abaana bampa ssente ali wano mu Uganda tolowooza nti abaddewo abaddewo nti gyampeeredde ssente ze mwe mumanyi obwesigwa bwe nina abantu nsobola okulanga bizinesi ey'ekiyaaye n'alyoka akubuuza we wampa ssente ezo kitaawo ne nnyoko baaliwo ko bakulaba nako nti ompadde ssente okitegeera mwe ne mubeeraawo nze omuntu simwesiga abantu bayaaye nina okubeera waliwo ne yajja n'ammanyiira mbwokiriza tukole endagaano mbwokunkolera ebyana bino bisiru bisiwa ebimu neŋŋamba nkola ntya naawe endagaano ku bizinesi gye nkuyamba obuyambi gutesaa kukimanya nti bizinesi yo wengikola okugima mba nejingira bwereere oŋŋamba otya munkole naawe endagaano ku ddiru ki onguzizza poloti nkuguzizza poloti ndyoke nkole naawe endagaano eyaki abaana balalu mwana wange webale nnyo katulinde amataala gaddeko omwana ono nkyuke mulage bizinesi ye yampa $6,000,000 njagala mwenna mutunule ng'oli mukyala nga ggwe osobola otetenkanya akasente ako nga bwe yakampa n'okatetenkanya n'okajjamu ebintu bino nga we nabipanga ebizinesi z'amaduuka ebiseera ebisinga ezitandikirwako entono ddala zitandikira mu bukadde 7 entono nno ddala nga n'ebintu ebisinga tobiruuze ale oyo omulaba naye yajja wano omanyi obulumi bwayiseemu nga yekolera ebintu ebyo amaze n'agenda oyo naye abadde alinze nze okiwulira naye akuumye nze mukazi watu naye yampa seneze nengena nemupangira ekintu kye naye lwakuba naye ddala okusinzira bwe yaŋŋamba ne mugamba nedda nze sirina buzibu njagala tugende nawe nkulage buli kimu we kiri naye omanyi obulumi bwayiseemu okuba nga apangira wano bizinesi ogenda kuba nnyonnyola abaana bano bulungi kyobuli mu kupanga bizinesi ng'okyali ku kyeyo kubanga buli wobeera wano ne wabaawo ekibula mu bizinesi tolina ssente gyogenda zijja teekamu so bw'ogipanga ng'okyali ku kyeyo wabaawo embeera wogamba nti bizinesi ngipanze tennaba wabula kangezeko okulaba nga nkolaki nga nnyongera mu kuba omuwala bw'aba akyakusamira naye okubeera wano nkulayiriza $6,000,000 ate ogenda kupanga kintu nga kino kabamalirize ddala tubamulisize kaana naye nga lwaki mutulimba gwe okusinziira bw'olabyeko olabye nga awantu awo wafaanana wati walungi osiimye ne sente endala ziiziri wali wano twaggulawo ng'abasaaga ne tukolerawo ddala wuyo kale abadde yakaggulawo lwaggulo luli okutuuka ku kino Kadaama yankozesezza okutuuka okukwasa bizinesi eno ekiro nga tumukuumye walayo omwana atufeze bano abaana babayita balaba edduka gamba omuntu ng'oli siriyasi essaawa eyo kikolebwa sikumala ate kulimba naye nga bambi senga Saala talina buzibu bannange manga senga Saala bonna senga Saala senga Sise bonna tebalina buzibu bakola bwekiri n'amazima bagamba bantu bakubataala lero tulemesezza okwaka kalo jangu mpeko kwera esimu y'endala tugira tukolera waneno live mpolampola oba tebawala talimu naye simanyi oba gakyankalanira eri tujje tutuulako waneno mwana wange simanyi oba gakyankalanira eri tumulisizeeko wano simanyi oba gakyankalanira eri ndowooza tugira tutuula oba wano wabwe bakyali mugatereeza bamikwano obudde bunkutte gwe Aisha bino byonna gwe obikoze okutuuka ku kino ekyamazima mulekerawo sinikira ku bantu amanyi abantu abasinga tulina ennimi mbi nze nja kukugamba nti ogenda kufa bwoti amazima ga Katonda nekikubeerako obudde bwe buti lwaki nkwasa bizinesi y'omwana wange obudde obw'ekiro nga tuli awo tulinze gwalinga ekijoli atumanyira mbuno yaleeta ssente omwana wange ono yajja dda ku gundi nandetera ssente ze
nangamba senga sise nyamba obusente bumpeddeko naye nyamba ompangire ka business nga mupangidde wuna ali so happy oba kitegere mwana wange engeri obusente gye bwali nagamba kanoonye kalumu akatonotono tusobola okukapanga kabeere nga kaseetinga wanawanti ojja kwongerawo obwongeza ate n'ekirala tusobola oyiiyaayo ngeri nawo wabadde nga niye baabi ogireesi okimanyi kino neŋŋamba nedda kuba nagamba wali waŋŋamba nti oyagala wantu ng'ogenda sulawo n'olwakasente akafunda neŋŋamba olina kupangira obuduuka obunene olwedda eri wano Uganda gujja kulemerera owulire nga gukutamye neŋŋamba kankupangira akabizinesi akatonotono kogenda okusobola okubeera ng'ojjamu 10 mu bwangu era wano awantu wonna ndowooza olaba waliwo wonna wabeerawo siteegi za booda wena wonna wabeerawo siteegi abantu babagoba ku makubo mukulu ekiri mu ddiiro essaawa zino tomanyi kintu kiri mu Uganda naye nga lwaki ntuuka ku ssaawa zino okwasa mwana wange bizinesi mu budde bw'ekiro bwe buti ng'emisana wonna mbadde nkuma kino kyayita kiringa akabiri mwe mutuleetera obamani mugamba muno tukuma nnyo muntu kyoyinza okozesa muno bwe tosiridde emmere ne mutukozesa omusajja takoze emirimu gy'alinda bannanga alinda isha naye bakulu abaana balalu omwana abulwa sente mu kiyumba n'agamba senga sisa ali Uganda yabbye sente zange naye nga nzibuliddwa mu kiyumba abaana balalu omukazi yayogera nga nze mmanyi nnimba mukulu abaana mbalabye abaana balalu tulina obbakolera naye nga tumanyi betukolera balalu abamu ge mazima omukazi yagamba tonnabategeera munnange nga mbaleetako akababa naye ate nalimba manyi wakwate mulimu ate byengenze enjiga omwana akuwa sente nagamba omanyi nyamba onkolera bizinesi nononya luumu n'ogipanga n'oteekamu n'amasa ne wayita ennaku ezi tonnagimala nagamba omanyisenga mweyo bizinesi ate koleramu omudala gwa capati webuuza luumu tugisasudde tumaze opanga buli kibu what is the problem tumwana ati oluzungu sakunsombola nkugambye bano abaana balalu sembabulire buli mukyala yenna lwana ekiyumba kiberemu emyaka eki bw'omalamu emyaka 2 mukwano kwate kubo ddawaka otherwise ogenda kuviirako ddala baba bano bamazza balalu naye nga abaana tewali yabaloga wabula kubanga ekyamazima mpulidde obusungu neŋŋamba naye n'omwana singa asobola okumulumba ne mukuba yanigambye abantu bengambye okujja tebakola bakyesiseemu ogira okulebya nedda tosooka kupakuka ono abisha obuzibu bwe mukozeemu buli obuntu bumu bo balowooza nti Uganda eringa bwolaba esawudi alowooza wajjidde agenda kumitinga agenda sanga tolina byokola nemwe musooke mulabe emirimu gyange gyenkola omaze ennaku meka ngaonnoo bagambe okuva ennakola bizinesi nga nkuyita nemala nekugamba ddayo nekuyita nemala nekugamba ddayo lwansonga emirimu gikutte n'otuuka n'olowooza oba bizinesi yange teriyo olowooza waguma n'ogamba senga sitasobola kunzi kati nogwe wanyina mafuneera nange nze nkoze ntya kyokka obudde buzibye baana bange bizinesi sigibalaze leero luno kati musiri nitusobola okugendayo kota gundi mwoze baana bange ndowooza mulaba bino byonna mmwe mubindeete mpulira wabula Aisha nkukolimidde mukwano otherwise weekyuse ogambe kanyongera abakyala bano ssente nzongere namu kuba tubadde tugamba miliyoni 2 kati yongeramu emitwalo 3 tugirinyisize twagala kutumanyira ate mugenda kigula bakulu mulinde nzire ewaka ngenda kula live nga yakubeeyambulira kubanga Kadaama agala namukulu otajjamu mabeere n'omulaka taso ategera nti kyoyagala abaana ne mutukozesa omusajja n'atakola mirimu gye imagine natewereza kampuni gyakoleramu tulinda Kadaama Aisha aleta siyaga ana wange sonyiwa kukwasa bizinesi muyine eweddeko omuliro obwedda tutudde jjukira jjajja saagenze nayo naye ngamba babibu ye yabadde aleta yabadde temugamba babibu tuve wano omwana aweza aleta sente mama tutuuse ne tukuba n'essimu nga takyakwata omwana yankozesa Aisha kamba buli nga simusaala
nakwata gyali mitwalo 7 oba gyali gyajjuli mukwano gwange ali bweru Juli nangena nemga Juli nakasoma wange ayagala ebintu mu bundi mbadde nsaba ompeye emitwalo 7 njongere mu ndeete ebintu mwana wa mama nga ngenda mu kibuga nga nsuubula Kadaama bamuyita Mulabe Eduuka nga tadina kuwasene tokkiriza nti kyali kakitegeeza nga ngamba ng'omwana ngamba singa omuganda wange ayimiridde ku bitaala ze ng'ekyamazima oba abaana bano ebiseera ebisinga baba batutumidde bantu baabwe nga bambega ng'omukazi atuuka ku bitaala bulungi nnyo ng'ayimirira bwe yatuuka wali wansi najja teyatuuka na wendi wabula yannengera wendi era nemmanya kuba yali amaze okumbulira engoye z'ayambadde mazima ga Katonda mu ggulu omukazi yakyusa emmotoka n'akwata ekkubo n'agenda nga tatuuse na ku bizinesi kulaba biki byendeese wabula kasayalengera nti sise wuli mulabi n'akwata ekkubo n'addayo naye nga mmaze okuteekamu ssente lwaki mutukozesa ebintu by'ekisiru omwana ono yakwata miliyoni ze 6 wali ondabyeko manyine wange gyensula wali ondaba kuki nojja nompa ssente zo nongamba nkukolera bizinesi yo waliwo omuganda weyandabako nti oba olese muntu abeerewo ngambega okitegeera bizinesi yo togisanzewo tetugikoze tewaliwo nesene naze tukoleddwa kuba nti obuzibu bwa ttaala teziriwo mwana wange osiime ekyo twakola okitegeera mwena nemubeerawo nemuwoggana nemuwegganye emiduusa egyo egitali mikomolo egyo mwena mugazegaze mutumanyira bumanyizi kutusirwa nze nja kubavuma ate mugenda jjugula ku mpaka bakulu ngenda kweyambula mulinde live ya leero tetwala kutumanyira oba jangu tutule wano saidi wano mwana wange amasanyaze gagenze mulwadde ekyono omwa oli mulwadde bakuba n'omuliro kugenda kuggwako ku simu baana bange wabula omulimu we guggwako mukiriza bizinesi eno nziremu ngibalage ku makya amasanyalaze ewange gakyankalanye kati bagenda genderera tebagateekemu mu siiringi mujjukire wano wendi sirina balubu munda temuli balubu era mulaba obudde bwa kiro ndowooza mubulaba nammwe obudde bwa kiro abalala bayina naye agange gaeka gafiiridde mu siiringi nandi oli tomumanyi era emitwalo 5 gye yasigala tubanja tugikozemu masanyalaze yasigala tubanja emitwalo 5 kubanga kuseneze yampa namugamba etani tujagimuwala tujimu olwokuba twali tuteteŋŋanya obusente twagala butumale ne mugamba emitwalo 5 tugenda gimuwanga tujingira kati ngenda mulaga nti gye gikoze amasanyalaze oba okitegeera naye nga mwana wange nsonyiwa okukwasa bizinesi yo ng'obudde buzibye okukutegeeza baana bakadaama bano boolaba babayita Balabe Eduuka be bankozesezza ne bankozesa ebitaliiyo omaze ennaku nga mmeka bizinesi twagikola naye ng'ekyamazima obudde bunnemesezza fayiro yo weeri wali bwe tunaaba tukoze bizinesi eno live tugenda kuddamu tugikole ku makya naye nga ngenda gikwasa oba okitegera ebisigadde tugenda gikola nkya kubanga ne minzaani teriimu mwana wange ogenda kukola oti kyekikulu naate bannange oba bakoze olubuto mwana wange soka omulya wadde ku musajja tolabanga ku musajja yadde era Aisha yamalidde obudde mwana wange nze bizinesi z'abantu lwaki nzibwakwasa ekirongo omubbi naye obuzibu buzze lwakuba obuzibu buzze lwakuba nti ki amasanyalaze sisobola balagayo eri balagala oluumu ne mugiraba kuba amasanyalaze tegaliiko bali mugitereza ne bano bonna balubu zaali zikyankalanye ne bazibaterereza kati ezange ninayingira ate mu siiringi ate mpulira ng'owa siiringi ate taliiwo biki omwana anaasulamu atya muno bannange onookozesa tooki awantu wano ndowooza olaba wali kiriya mukwano Aisha ono twagulawo olulire tukolerayo obusena ate twagulawo josi kugulawo onogulawo bakasoma ne bajja nga tulongoosa oba kitegeera njagala tulwane tufuneyo emmeeza ne miizaani ebisigadde newotabiteekamu kubanga akajji olwedde newoba tokataddemu notandika n'ebyo ebirimu bamunange kwali kunyigiriza miliyoni 6 tezikola dduuka nze nkuyanga kwe kuli buli kimu ziba ntono ddala kubale nti obulenti obale emyezi 4 gye bansasuza oba okitegeera obale firiji yakakadde kalamba
obala amaze okugakola ago gatwala emitwalo nga 7 bw'obalembaawo n'obala na buli kimu kati bw'okkirira mu kapito mwana wange fayiro yo weeri fayiro gireete kalo naye nga tugenda gikwasa enkya mu butongole bano abaana sigenda gibalaga mulimu fayiro yo mulimu buli kimu fayiro yiino tugenda mulaga enkya mu butongole nga tugudde okubanga amasannyalaze tegaliiko mba njagala luumu eno abaana bagirabe kubanga wabaawo agamba njagala okukola ku luumu nga Aisha gye wamukolera luumu nga Aisha gye wamukolera najja n'akugamba ya ssente mmeka kati bw'agiraba ku live abaakiraba buli kimu tugenda kiraga enkyemisana ngenda kukeera nzije wano ku makya then tukikoleko ku makya tugirage ku live kuba abaana kye basinga okwagala ati sinalabirako n'agamba yise nga sisa akoze luumu eno efaanana bweti nange ankolereyo oba okitegeera then olunaku lw'okwosa enkya wenaba maliriza enkya ate ngende kubaki kuba esaaluuni bannange nze mwanange situula kireleza amaze agenda kikwasaganya nkya so munzikirize mbasiibule edduuka tugenda kulibalaga nkya mu butongole kanzikirize ndikwasa Aisha kati naye enkya wengendo dibakwasa mu butongole Lidia Aisha naye va mu mutwe gwange va mu mutwe gwange kuba mpulira ontamye onnyiziza nnyo mbula nakublokinga ate naze yeetonda abaana oba balalu kuba mugambe Katonda omuddemuki mbadde senga nsonyiwa ate mbadde nsaba tusale amagezi simanyi funa gwe weewera kampe nkugambye olunaku lulamba okuva enakoze live nga batugamba bajja naye nga ate nze mbadde nabeekengededda bano abaana balalu omwana abeera ize ngaakukwasizza ate azze 12 n'akomawo ku 12 nti ate sene zirasa mu bbaka ngenda zireeta nkya lwaki musumbuwa abantu mazima kuba nandi olwaleero omwana ono kamuyite kuba tutuzaana saa 12 takikaasate nengamba omwana kamuyite ajje luumu ye ngimukwasa aleme gamba nti ninga omuyayi omwana abadde aweddemu essuubi naye ngaekyamazima lwaki mukikola simanyi nakye tugenda kulya ffe tetukoze abaana bange sigenze mu vidiyo baero mbadde nnokolera omwana wa saaluuni mute ngende ku atha naye tusuubule ebintu mute tetusobodde obwedda bali wandegeya bankuumye tuli ku Aisha aleeta ssente tumulabyeko mweyisa bubi baana bange mweyisa bubi bange si birungi bye mukola omuntu beera siriyasi kyokugala nga mulajana tebabaddamu tetuli ku bantu batali siriyasi mutumalire obudde oba mukitegeera mbasonyiye baana bange Aisha Gomba simanyi yooni simanyi ye gwe buli emanya ge bayita Aisha muntamye otherwise musooke mungulire musooke mupeyo emitwalo 10 zenfiriddwa olwaleero ndyoke mbasonyiwe mwanange tumulisize eno bannange oba kitegeera Aisha baako kyogamba abaana bano sise neeyisa ntya bizinenseto zisanzeewo mukwano teririwo awali ettaala kwata ogira obannyonnyola mwana wange obagambe oba tweyisa bubi bali Bakadaama banange mubeere n'essuubi era mubeere n'okukkiriza nti senga akola mazima meereere tayinza kuba lyazaamaanya ekintu nga bw'okimutumye bw'akikola era bwe kiba kibulamu akugamba bamikwano tewali bulimba kubanga singa bwaliwo obulimba eryange edduuka saandirirabye muyinza ogamba tino lwakuba mbadde mu Uganda nedda namukwasa ssente nze neetambula samanya biddirira ngenda okuwulira ng'alaga live aŋŋamba jangu olaba edduuka lyo nange nenzijja bamikwano mube beesigwa ate nga muli bagumiikiriza buli kintu kikolebwa mu budde Aisha tugenda wali tujja tutetenganya ngezezaako tutera mu soketi wadde nga tewaaka naye tujja kugenda mukono Aisha bannyonnyole mwana wange bannyonnyole bagamba oba nnina empisi ali mu kusagalamu nabo jangu wane n'Aisha ogira omunya nabo bano abaana bange boolaba balalu obulalu bwe bandaze olwa Aisha jangu wano mwana wange ogira obeera nabo wane eno oba nnyonnyolo bagamba oba neeyisa bubi tukyaliko bamikwano
batuyiriza akataala ne bakateka mu soketi. Aisha bannyonnyolo banneeyisa bubi mukwano oba nali nkumanyi oba oli mwana wa mama wange anti balowooza nti ndi mufere beera wano eno bannyonnyole ennaku wali eri ennaku mmeka z'omaze ng'ojja wano nga luumuyo bizinesi twagimala naye nga siina budde bagamba obwa bize bwembeerako balowooza mbalima maze ennaku 3 nga ndi wano naye nga bizinesi bagimala naye nga talina budde bamikwano mube bagumiikiriza n'okukkiriza nti buli kimu kisoboka tubeere n'obugumiikiriza nga bwe tugumiikiriza abawalabu buli kimu kikoleka asente koyina basobola okukoleramu ekintu kyonna kyoyagala oba dduuka oba chapati buli kimu kyoyagala oba dipo ya soda oba ng'otunda mazzi oba ng'otunda oba saluuni oba bizigo by'abakyala chipusi byonna babikola mwena mbaagaliza okubeera nga mugenda okudda e Uganda nga mulinawo bizinesi n'ekirala bw'obanga oyagala okukola bizinesi sooka obeere okole contract ogimaleko ongere capital mu dduuka lyo ogenda okudda edduuka lyo weeri oyina amagoba oyina capital waali nga tewali kyoyongeramu bw'obeera ng'okola omwezi ng'osasulwa omuwalabu eno nga bw'oyongeramu buli kimu kikoleka mu mazima basenga Saala senga Sise na bonna bakola nabo bambi bakola bulungi tebalina buzibu naye mubeere n'obwesigwa bwe muba musazeewo okuweereza ssente mubeere nga olunaku lw'ogambye oba essaawa z'ogambye kyekyo zituukira mu budde kubanga senga agenze n'amala ebbanga ddene ng'alinda omuntu tamulaba bamuyita Aisha ng'amulinda tamulaba naye akaseera kano tuli wano tugulawo bizinesi yange nga nakomawo kisente nenzimukwasa nali simumanyi namukubira bizi simu ne bandagirira ate byonna nabikolera mu mazima mubeere beesigwa mubeere bagumiikiriza temubeera ng'abali ebuwalabu mubeere nga abali mu nsi yammwe nga mukola bizinesi webale nnyo lwakuba tetusobola balaga wano tutuuse bamikwano lwakuba obudde buzibye batuyiririzaayo akatala bakatadde mu soketi kasobole okubeera nga kamumulisizaako bizinesi eno tugenda gibalaga enkya mu butongole sayidi yonna buli wamu mubeere nga mulabawo bamikwano temufaayo essaawa zino ndowooza kambakyusizeekoko katono Aisha olinako ettooki kuno simanyi abaana bange baagala nnyo kye bayita okulaba bano boolaba bannange bizinesi yaffe nneneko nno bamikwano lwakuba nti obuzibu netiwaaka mbanga mpaako woti tulabe oba wano munaalaba baana bange simanyi nakumanya omwana ono yampa ssente naŋŋamba ayagala mukolere bizinesi ndowooza mwetegereza olina abaana bameka ate mutandise kwana mwana wange ayina abaana bameka omwana ono talina baana muwala mutonga bwe mumulaba gwamwepikira oli waddembe okujja ne mukwasaganya ensonga mukwano si mubi lwakuba ebintu ebimu nga twabipanze bubi bizinesi ya Aisha bweti bwe yalabise tugenda gibalaga enkya mu butongole bamikwano munzikirize nziruke kubanga neetaaga okudde waka nga bukyali Aisha yannyiizizza nnyo ate nno mwatta olaba wenkuyita Aisha okumanya Aisha nnyiizizza nnyo bizinesi eno tujja gibalaga enkya bamikwano mu butongole munzikirize kuba obudde bunkutte njagala sasula abaana bankumye ku ofiisi Aisha mukwano kansuubira osiimye bannyonnyola abaana bange ddala bamikwano basenga kye bankoledde nga bakikoze mu mutima mulungi awatali mutima mubi era bakikola mu kwagala awatali kwekanya wadde era bw'oba oyagala bizinesi oli waddembe omusindikira ssente zonna z'olina ng'oyagala okukola bizinesi omukuja bizinesi gy'oyagala n'akutetenkanyiza bwe ziba zibulamu n'akwongera n'akukubya esimu ng'oli ku kyeyo kiba kyangu nnyo okukikola naye bw'okomawo Uganda tekiba kyangu kubanga buli kabulamu oba olina okuteekamu ate nga tolina wojja oba okitegera omanyi ngenda ne mbagamba ne balowooza nti byakulimba baana bange munansonyiwa bye tubalaze tugenda bibalaga enkya munzikirize enve wano abaana bali wandegeya bankuumye abaana ba chapati abali alawundi hiya nina okubajjako ssente so munzikirize ngende Aisha kyotukoze opamye mu lugendo naye pamanye enkyaffe tujja okukupamira mukwano ebintu si byangu
Leero oliisa munnama zenche nagakulisa kubanga nyize. Mwana wange omwana onanyiziza nnyo netuka ne ngamba oba omwana wange muli andowooleza ki bannange. Naye bwe tuwe nasobola otetenkanya aka bizinensi ko netetenkanya nga bw'okiraba. Essente endala zizaawo ze bazze bakutundirako ziri awo bazze bakutundirako kubanga tetwagulawo nno titukuddewo wabula nga wona okugulawo ng'oli mu kulongoosa. Mu ddakiika entono ennyo ne tutundayo ako akasente. Wana wantu ogenda kubeera ng'okola wabula kyenkusaba ate banaye mwana wange singa obadde lwakuba tolina ssente olabe kye mbagamba tunuya street yeno. Kasoma wuyo mwana wange sabuni ow'ebitaano yaggwayo dda abawa bbulu naye tetumulinawo tulina oli ow'olukumi mu ebisatu taate kitoli. Enkya tujja kumuleeta abeere nga waali twekweyanziza nnyo okujjako wano taata n'ekyokomawo bebi tuli bapya bakasoma abo bawaanangako ne waba nga tayambadde nga tonnungi omugamba bambi bebi gwasinga n'obawaanawaanako naye nga Aisha osanyuse okakasa mwana wange naye nga ddala esente ezo nga wazimpa nezitetenkanya wobeera gwe wali osobola omumalako kuba tebeeza nenti ate akafo kali katya abaire esooka bagambe kakafo kali katya kalungi ddala kajja kukolera ddala bulungi bamikwano era nsiimidde ddala sente weziri nja kuzikola n'omutima gumu nenebaza bassenga senga sise senga saala n'abonna bakola nabo nti bebale kukola mulimu guno kubeerawo nga batuyamba kubanga fe abamu tetuyinza bikola era bwe tuba tetukisobola era tulina kumwesigwa era bw'oba omwesize omwesigira ddala tobuusabuusa nti ate n'otuuka ekiseera mu maaso n'ogamba nti sikyakwesiga sente zange zinzirize kituufu naye ono akolera ddala amazima sente kiyinza omuwadde bakugamba nti yongeramu ng'oyongeramu kubanga kiba kyekyo kyakodde kubanga ne lisiiti zibaawo eziguze buli kimu webale nnyo fayiro ebeeramu ki buli kimu kibaawo kyasuubudde neka buli sente zonna zakozeseza zibeerawo webale nnyo webalire ddala era yeebala omulimu gw'amaanyi mukama katonda muwa omukisa ogw'amaanyi nedda ono si ye Aisha mwana wange ono Lidia Aisha yatulwisizza ne tulwawo okujja okwasa munnaffe bizinesi nga tulinza Aisha mbu aleeta sente ez'okugula saaluuni waliwo agambye senga abambi nze sigenda kulimba saaluuni mwana wange bw'oweereza sente saaluuni weeri sigenda kutomeza bw'oba tolina agenda gimanejinga wendi okuyamba kubanga saagala kutomeza nange saagala manejinga bitatambula naye nga amagezi gengenda okuadvisinga saaluuni eyo ojja gifuula mu maaso eyo ng'ofunye kasente ogiteeke mu sayidi emu ebeere y'abakyala sayidi endala ebeere y'abaami ojja tambula n'ekintu bulungi luumu tebagiseera emitwalo 15 nga mulimu yakawaayo bamikwano yakeeno muzibu amayumba agataliimu yakagasumbuwa naddala ku bantu mitwalo 15 omwezi zaba agenda okusasula ate tagenda sasula myezi 4 abasinga kati basaba myezi 4-5 togenda sasula wabula ogenda gendera kwegyo emyezi bwawulira nti ogyetaaga bambi inbox miza agenda okuddamu oba ennamba y'omwami ajala wama mpako ku namba ya tata ya Moze njiddemu ngisome wano abaana bajagala Aisha enamba ya mwami oyo atunda saaluuni eyo eri 0701 52 99 96 bambi inbox him anti oluzungu byebyo him obaha ajala kuwasoma mama lala bade ngamba inbox ha him inbox kati museke balaba otunnyo senga teyasoma nze sasoma ate mbalimbe kiringa amannyo gagano nagatadde walemba fere mbuno ate mbwa yava simanya artificial babita nacho muferafera abantu nze sirimba abantu nze yasigala okwogera amazima nze kano ku Facebook senga nze nienda kwogerako na anyway inbox mi mukwano banange kamba sibule obudde bunkutta abantu bali wandege agenda kubasasula misaala abakoze lumuzize tubadde tulinda okukolako mu maaso awo ya Sandra Pike webale nnyo webejala gitaddewo abibu yeno eri 0701 52 99 96 ya webale nnyo webayire ddala ayagala asaaluuni gye tuva okulanga emisana tuve kuona Aisha
Aisha tujja sanyuka nga tukulabye era we balaba bazze okugigula tugenda komayo tukole live tukwetondere otherwise tubaagala nnyo kamba sibule blessing did ya wadde toyagala tubuulira oba oswala enswa bazitwala baana bange omwana naawe ali virgin tebamu ali virgin ali virgin mbwobadde olina ensonyi kasoma wuuyo walalala owamatuweyo kati mwana wange temulimu novida manaja leero luno kasoma wuuyo agezi wano tukola walala waliwo yanyize seneze yaziwa omusajja yazirya kati awulira obusungu walabye bizinesi y'omwana wange Aisha enkya ngenda baduulira mulindeeko ajala abaana bano okumanya banyiziza ajala tetwatekamu byakunywa nedda bagenda mwongerayo bantu ebyokunywa byamitwalo 5 nedda tosakugira yeye kalo sooka oleke ogenda kwongerayo bugundi bagenda kwongerayo bundi bwa mitwalo 5 ngenda kwongereza kuba sente zo wano wezaakoma naye mu firiji okubanga temuli tugenda kwongeramu obuntu 5 nali manyi kalo yapanga tugenda kwongerayo ko obuntu owulidde wana ofune minzaani tuwegayirira ogenda kukolota Aisha manyi kyoba okola kati sulanga otaddemu ate sirwana ofuneyo ka minzaani ate ne ofuneyo ka minzaani bwona omala ofunayo ka minzaani ebisigadde bijja kuba byakirala bino soda okola amagoba soda buli kika kyonna yiwemu bagenda kubanja kati kyoba munange fuluma biki obugoba bw'osoosa okufuna yaako obusigadde obuzeemu teteekanye ekitaliiwo banga miliyoni 6 mwanange sente ntono nnyo ku bintu nga bwe babiseera naye okuzitetenkanya otuuka wano neteekamu butto neteekamu cowboy neteekamu ebyokunywa ebyo neteekamu flasika ziiziri nazikuteeramu nekuteeramu bucket flasika ennene ya mitwalo 4 era eddirira ya mitwalo 2 ate nga zijja kutambula kuba naffe wano zitujuna nnyo ziriko amagoba ku kiralu okitegedde ebbaafu 6 ekidomola kya mutwalo omuntu 9 omuwa kenda 5 omuwa ebisigadde byonna ngenda bikubuulira enkya eŋŋano ya 6 mmeka ebyokunywa bino byonna ebisinga buli kikayiwamu muno muso owakitegeera obusente buno bwali butono nnyo mwana wange omuntu okutetenkanya aka bizinesi bwe kati nze abaana abasinga ayisa ag'ebitaano eno bagagala nnyo ngenda gamusindikira ngenda kwayo mutwalo 5 bwongere obwomugundi olina okukuba ebyokunywa wano weeva ekyankalana enkya neebeera okke obutunda obwo butujuna nnyo mu nsonga za bizinesi osobola omanya nti leeti ngenda mujja mu byakunywa amagoba amala nosigala ng'okola ki ng'ogateteekanya ekirungi nange ondaba ewande bye yali enkola bye nkugamba oba okitegeera sirina kintu kyenkugamba kukola nga nze sikikola osiimye emiliyoni 6 nze nyankubire ku luumuzi nga emyezi nasasula myezi 4 bw'ataba mwana eno firiji yakakadde ndowooza ogiraba kika kya isis maama bibu olowooza batuwa ebisiba kuno firiji buno obugira anko gundi moze yali bunteereddekoko bwabulekayo bulesi kiki bagenda kuleetera ebyokunywa enkya bya mitwalo 5 byogenda okuteeka muno olina okukamula obutunda kwegayiridde bw'oba oyagala okukola ebyokunywa bireeta nnyo naye olowooza omusiru ono yabutuwa ajala wabula tata moze nfunirako omuntu agenda otukuzanga firiji ono omusajja namugobye omusajja yali ampadde firiji y'omwana eno gyolaba nga nkadde nenyomba nnyo nentabuka eno firiji gyolaba ne bagituleetera mu kkubo nga nyomba nga muvuma ne mugamba saatwala firiji ya okimanyi bale banguziza firiji nkadde omuntu gwe maze naye emyaka nayagala nguze firiji enkadde ati eno mpya kuba namulemerako n'agimpa eno isis agituna nakamu 5 naye yagimpeera kakadde kuba namugala sinadde 10 nakugambye mpa firiji ejja mu sente z'omwana zeyampa nampa enkadde kati kulina okubaako okunene ezisiba ekiringa ekikondo oba se ekyo nga ziri eriwo ekiba teziriimu ngenda mukubira essimu kuba yali apapa tatayibula ngambye efiriji yagimpa apakuka kuba nakyankalana nnyo ne mugamba sigenda kugitwala anesi ng'ondeetedde ebisiba so kyekyo mukwano bannange kamba siibule mubeere bulungi mweraba ebisigali tujja byogera enkya